tugenze mu ggwanga erya Somalia. Aba African Union Transformation Mission bali mu ggwanga erya Somalia amajja agatwalibwayo okulaba nga bayambako mu kuzza emirembe mu ggwanga eryo batandise okutendeka bannansi obukugu obw'enjawulo era ebyokwerinda essaawa yonna bijja kuba biddizibwa mikono gyabwe. Babatendekedde ku poliisi era nga batandikidde ku kyakunoonyereza ku buzzi bwa misango kubanga ate wano wabaddewo eddibu ly'amaanyi ddala. Abamagye ag'omukago agali e Somalia bagala okuzza ebyokwerinda mu mikono gy'abannansi nga babatendeka mu bukugu. Aba African Union Transformation Mission in Somalia ATMIS okutendeka bakukoledde ku poliisi naddala abanoonyereza ku misango. Timothy Kashinakazi ku lwa ATMIS ategezezza nti wabaddewo eddibu ku misango egy'amaanyi kwe kusitukiramu mu maanyi. The slab is supposed to be clean, so you can use the slab to help you hold the paper like this. And we use now the both thumb, right and left thumb. ATMIS has lined up a number of workshops that will help to share knowledge with our brothers and sisters in a number of police fields. All these lined up workshops are meant to help our Somali police force here to save the people of Somalia better. Somalia Police Force akadde konna yakutwala ebyokwerinda era akulira ekitongole ekinoonyereza Major Mohamud Ahmed asiimye okwogiwazibwa okubaweereddwa ab'omukago. la socotaan CID-da waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah dembiyada waaweyn, dembiyada culus oo dhan haddaan la helin dad xirfad leh oo aqoon leh baari karana dembiyadaas culus waxa weeye dadka dembiilayaasha ah way adkaanaysaa in la soo qabto. Omuwabuzi w'omukago ku kitongole kya poliisi Inspector of Police Esther Ahmadu ategezezza nti kwali kusaba kw'ab'e Somalia okubogiwaza ku kunoonyereza okw'ekikugu. Tababaradana siiyaan ATMIS waa mid faa'iidooyin badan oo leh waana qaadan doonaa insha Allah waana ku sugaynaa waana ka rajaynaynaa saraakiisha oo casharada siiyaysa macallimiinta kulli waxa la fahmi karo waa macallimiin aad u fiican waaye. Akuliddemu okutendeka abasirikale Chief Inspector of Police TT Contege ategezezza nti obukugu buno babutuusizza ne kubali ku bitebe ebya poliisi mu masaza okuli Baidoa ne Kismayo kwe bagasse Mogadishu. This training has been conducted in other federal member states. Baidoa has received, Kismayo has received, now it's Mogadishu. So after this one, we'll be proceeding to Jua, Belatun and Dobli. Bakuguse mu kukozesa ebinkumu okuzuula abamenyi b'amateeka nabikuŋŋaanyizibwa bitya mu bifo awakoleddwa obulabe ku bagasse engeri y'okubitereka. Abatendekeddwa nga bakulembeddwa Marian Omar Mohamed asiimye obukugu bwe bafunye mu kukozesa ebinkumu eby'engalo mu kunoonyereza ku misango bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Sorot TV.